bannange kyentegedde nti ye Yesu ankuumidde ku Namirembe kuno okuva 1988 era nga nva ku lusozi kuno mwaka 2023. Oyo ye Yesu nga bwe muwulidde gye nava nga tewali n'amanyi ono yaani ankuumidde ku lusozi kuno ebbanga eryo lyonna, era nduvaako nga ndi musanyufu. Ffe tulina nkenyera yonna mu kuwummula kwaffe, era tulinda nnyo olunaku olw'Omunaana okuwaayo obuyinza tukole ki ate tugende gye tugenda. Twebaza nnyo nti tuyise mu bintu bingi era tugulubye n'ebintu bingi, naye okutuusa kaakano Mukama atubedde. Ffe tubirabye emyaka 14 bawandiika bino. Waliwo n'abanga tajja kumalako mwaka ng'omukaka tuli mu 14. N'olwekyo nsaba abasumba, ekkanisa mwe tugenda okuweereza mu mulembe guno n'ebyo byonna Katonda by'anaatuyisaamu, kyetaaga abantu abazimbiddwa era abanywezebbwa mu Mukama waffe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.